obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abataka kubanga be balina obuvunaanyizibwa ku Ssaabataka ne bamulonda ne bamuteekako ne bamukolako emikolo. Tuwulidde ebintu bingi ebyogero era ne bigambwa nti waliwo abantu abamu balina obuvunaanyizibwa kumanya Kabaka bw'ali. Obwakabaka bwaffe bajjajjaffe baabuzimba mu mpagi ezigumidde. Bulina abakozi okuva Katikkiro, ab'ebitiibwa, ab'amasaza, abo bonna abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda. Abataka bakulu b'obusolya bo bwe Bwakabaka bwa Buganda. Kiba kya bulyazaamaanyi okubeera ng'abakozi b'Obwakabaka bwa Buganda be babulira Obwakabaka bwa Buganda embeera Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka. Ekyo tusalawo ng'abataka kyabuvunaanyizibwa abataka okugenda e Namibia abe Kabaka waabwe bwafaanana. Era ttiimu eno ebidde Omutaka Kyaddondo, Omutaka Rooma, Omutaka Kasujja, Omutaka Maweesano etambula ekiro kya leero era tugisuubira egenda tuwulira amawulire amatuufu agafa ku Ssaabataka Kabaka wa Buganda. Bwe banaakomawo bagenda kuwulira Omuganda kiki Ssaabataka kyali. Tetusuubira ag'abataka omuntu yenna kusobozesa kulaba Ssaabataka kubanga Ssaabataka waffe. Ate Obuganda njagala okubutegeeza nti ffe abakulu b'ebika ffe tuzaala Ssaabataka, abakulu b'ebika ffe tuzaala abaami. Kitegeeza mu Bwakabaka tuli bankizo, tewali wantu wonna wasobola kutulema kutuuka ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwa Buganda. Atambuze bajjajjaffe bulungi, olugendo lubeere lulungi, era nsaba Mukama Katonda atukuumire Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Nsaba bazzukulu bonna gye muli mulinde ekigambo ekiva mu bajjajja nga bakomyewo ekikwata ku Kabaka waffe. Tokenzanye video eno muwulire ebigambo Ssaabasajja Kabaka badde abyogerera abantu bangi so singa ye nga ye omuntu ebigambo badde abogerera abantu bangi. Nduza muda kitegeero bulungi kankaddemu. Mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka yansinziira wano bwe twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gabaweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira ku butaka mu biseera ebitali bya wala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye baani abeebaza era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka. Owulira nnyo ewasembayo ng'afundikira ekiseera nga tutuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, owulira nnyo ewasembayo amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Ewasembayo awo Mukama abakuume. Ndowooza otegedde wafundikidde n'agamba well oli namugamba efinish. Kitegeeza wabaddewo omuntu awooli ekyokwogera naye ngono si Ssaabasajja Kabaka. Kati katugende mu kintu ekirala. Ekizibu kye mwerabidde kiri bwe kiti. Obuganda mwoyo si bantu kubanga omuntu awunzikibwa naye Obuganda mwoyo. Ensimbi z'osasudde ku social media okutandika okuvuma okujeregerera nojja n'ebintu bya Ssaabasajja Kabaka
ku mitimbagano gyonna nga toyagala byogerako naye nga bisigala bitambula tuwebuuza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo. Ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka, tetubanja bba wa Najjinda, tetubanja taata wa Ssaagalyambogo, tetubanja taata wa Jjunju, tetubanja taata waani yenna, tubanja Ssaabasajja Kabaka kubanga kitukakatako. Gwali eyawusibwa tojja kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne gavumenti ezaayita bwe zityo bwe zaakola okutiisatiisa Baganda obutayogera ku nsonga kubanga baali bakimanyi nti kyabulabe nnyo. Kati njala kugamba mukulu, todiringa na Lumbuye yekka, odiringa n'eggye ly'otamanyi ate nga tugenda kukola ekintu kino wammanga ku bantu abali mu gavumenti n'abatudde Mmengo. Ngenda kusaba taata ali wonna essenga ne maama, njagala mutandika okujja mu kabokisi kange buli minisita ali Mmengo, njagala omwana we, njagala mukazi we, njagala Saidi Kiiki, njagala n'abaana be n'abazzukulu ebifaananyi tubyetaaga. Tugenda tandika kola episode emu kwe minisita gwe tukwata gwe tutimba ne famire n'abaana be n'abooluganda bakola b'emikwano oyo nga tumuta lunaku lamba. Njagala abaana bawasaanya bazzukulu be mukazi olwo tumumanyi bizinesi ze bwe ziri. Tugenda tandika okulambula abantu bano azini visit Kenya batandise okulambula ba MOP ne babuuzaako mu kitiibwa ekibasaanidde ng'ababbi abali b'enguzi. Naffe tugenda tandika okulambula bannabyabufuzi abali b'enguzi ababbi nga tujja tubalambulako mu special visit oba ku faamu yo mu kyalo oba ku makaga ag'omu kyalo oba mu Kampala oba ku business. Tugenda kujja tukulambuleko nga tukuletedde ka cocktail oba tukuletedde ka ice cream tukakulekerewaawo ojja kejjusa oluvannyuma kubanga ebyemirembe biganye. Nkiddamu twetaaga okutandika okuprofilinga abambe ba parliament abali b'enguzi baminisita abali mu gavumenti baladisi. Tugenda tandika kukola episode emu ku emu gwe tufuna details abaana abooluganda bakola emikwano. In fact twetaaga abantu bano wammanga, twetaaga ye ng'omuntu, mukazi we, abaana be ne bazzukulu be, ze kategori 3 ze twagala. Ye ng'omuntu, abaana be, bazzukulu be ne mukazi we betwagala. Tugenda tandika okulumba bizinesi zaabwe, faamu zaabwe mwabe Mmengo nawo mu gavumenti wakati kubaka twategedde nti bwe tuba tundalwanyisa omusota tugulumba mu kitulu wakati tugulinda kuvuujayo mutwe. Mukitegedde bulungi nnyo. Essimu yakweli 24/7 ebifaananyi binsindikire ng'obyalenjinze bulungi nnyo nti ono muwala w'amayiga, ono mutabani we, ono muzzukulu we, ono mukazi we, ennyumba ze, bizinesi ze waali tuzitimbe. Tugenda tandika obbakyalirako in a very special way. Mujja kutegeera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ne ku nsonga z'okulya enguzi n'okwonda eggwanga lyaffe tukooye akamanyiro kawedde. Kabaka alabiseeko eri Obuganda naye muleme kubeera nnyo ku puleesha. Mukola ensobi namba 1 ebadde mu vidiyo eyo. Ekipande ekibadde emabega mu mugongo gwa Kabaka omanyize nkola vidiyo, nkola ku mikolo. Tosobola kukwata muntu mu kamera bwoti ng'emabega ekipande ekiri mabega kikankana, kitegeeza waliwo ekikyamu. Eyo namba 1. 2 Kabaka ye ng'omuntu abadde akutte empapula mu ngalo nga zikankana, nga bwezikwata zikankana. 3 Kabaka wabadde atudde nga talina mmeeza wateeka mpapula z'amaze kusoma, olaba lutadde mabega. Eyo namba 3. Namba 4 Kabaka buli lwabadde ng'ajja ng'alabiseeko abadde ng'agenda okusoma ekintu ng'akwata bugaalubindi n'azissaako okusobola okulaba obunyukuta abadde tazirina. 5 Kabaka abadde ayina enkanyanya wano ng'asoma nga zijja ne zikoma wano mu makkati. Ontegedde enkanyanya za Kabaka luli mu kuzeera wali wetwagambira nti mulwadde nga zijja bwe ziti. Kabaka bw'abadde ayogera ebigambo abadde ayogerera mu puluulo bwe twajja eno okujjanjabibwa bwe tunaatereera awandikira sipiiki eyo Kabaka tosobola kumanya nti abantu b'abeene babagoba ku ttaka mu Lubigi. Puleesha ebaletedde okujjayo Kabaka nga mukozesa AI, artificial intelligence,
kabaka n'abulako ne kabende eweera bw'aba tali mu nnyumba ya muntu ng'alina awantu waali nga waali ali mu bulungi tiwaateeka okubeera kitegeeza kabaka alina okuba ng'alinawo n'ebbendera ya Buganda awo waba atudde ng'eyimiridde bwene. Kabaka abadde atudde mu ntebe zino eza bulijjo nga tewali wadde kafaani n'ekifaananyi kyennyini entamula gye kitambudde ku mutima. Jjukira ekifaananyi kino okiraba bwe tuba tuweereza vidiyo ezo obutayiika tuziweereza into document ekuuma evidiyo eyo okuba nga teyina gain omuzira guli okuba nga gujja kuba essaawa zino vidiyo eri mu kutambula eraga nti ya ssimu etambudde ku mitimbagano egiwera n'ogijja ku ssimu y'oli n'ogijja ku yoono n'ogijja ku yoono kitegeeza gyekoma okuzunga ennyo esula resolution kwe kufuna gain ogwo omuzira. Kati essaawa zino vidiyo gye muzunza eya AI eyina gain eringa gye mwakwasizza essimu. Kabaka mwamukwasizza ssimu kyemugamba kabaka tayinaamu namawulire amutambula kasobola kushutinga bintu ebyo tukwate kamera tubeerumbire tumweshutingire. Guno omulembe tuli bagezi Ssaabasajja tuguloopera abantu ab'omu Lubigi baabagoba ku ttaka. Ssaabasajja tukuloopera ne miliyoni 5 zaabula. Katubeegayiridde temubeera ku pressure kutuuka kuleeta kabaka wa AI. Dayo analyzing video nga bwegigambye empapula kabaka zaalina zikankana ekipande kyalina mabega kikankana kabaka enkanyanya zikoma wano kabaka talina gaalubindi. Twagala kabaka nanti mugaa nti tuwavate tunago tuvumye ffe twagala kabaka oba wajali tujja genda kwepate watutambuza bigere tugere tumulabe. Baganda bange mbalamusizza nnyo mwenna mujebale gye mutuusaako engalo. Bannange mwenna temuggwaamu maanyi ku bigenda mu maaso ku social media. Ssaalongoga Mulengejja Charles Peter Mayiga ndowooza mwawulidde muganda wange Lumbuye nga bagamba nti alwana nnyo okubeera ng'azikiza omuliro guno gugenda mu maaso. Era kyova olaba ng'aggyeyo ka vidiyo ate n'asuubira nti ffe ate tuli basiru nga ye. Ssaalongoga Mulengejja ssebo njagala okutegeeza bannayuganda b'ennaku zino si basiru. Njagala otunulire ka vidiyo kojjeeyo entebe Ssaabasajja kabaka wa Buganda gy'atuddemu. Eyo entebe simanyi gye wagijje kubanga efaanana ku ntebe ezimu zaabeeramu e Uganda. Ekyokubiri, Ssaabasajja kabaka wa Buganda buli lwakola statement it's rare okuvaayo n'apuraizinga Katikkiro because gwe bino wasazesewo bw'onaafuna abayaaye abeeditinga ebintu mubateekemu bakwebaza ki okubeera ng'obonyabonya Ssaabasajja kabaka. Wasooka wagamba nti ali Namibia ali mu kuwummula tali mu ddwaliro ate n'omala no my friend Mayiga njagala okugamba we are ahead of you. Mayiga kino njagala kikukakasa we are ahead of you. Bannayuganda b'ennaku zino togenda kubabuzaabuza n'olunaku n'olwo. Eyo statement eyo ebyo bigambo bye mutadde mu kavidiyo ako Ssaabasajja kabaka wa Buganda yabyogera dda kati bye mwagadde okugattagatta ate ffe ba expert mu kugatta ebintu ebyo. Mayiga gwe oba tokimanyi mu kugatta ebintu ffe ba expert. Kati njagala okugamba toyina kyogenda kubeera nga weewonya. Ate the more nze nakugamba twakuwa omuguwa every time buli lwokola ebintu ebitaliyo weeyongera kwetuga. Mayiga twakuwa omuguwa every day buli lwokola ebigambo ebitaliyo. Lwaki ka statement kano lwaki ka video kano kafuluma nkulengedde wenna ku Facebook ate jjukira Facebook mukama wo Museveni yagiggala naye kwoli ku BBS Telefina ku mukoto gwa mwogo wa Facebook mbu waliwo amawulire agajja agoocha mawulire ki obulimba. Mayiga ffe twakuwa omuguwa oli mu kwetugwa every time buli lwolirizinga kasasiro ono weeyongera kwetuga. Wandibadde osirika
wandibadde osirika n'osirika Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'atyo olowooza bw'afa laba ekifaananyi kye yalimu bwe yavaayo n'olyo omulangira gw'ogambye mu mulangira wa Muganda w'Endawula laba ekifaananyi bwe yali afaanana laba n'ekifaananyi kyakakati Mayiga tolowooza nti tuli basiru ate tosuubira nti anyway saagala kukuvuma because I still subscribe to Kyagulanyi Robert Ssentamu saagala kukuvuma naye totufuula nti tuli basiru tetuli basiru oba okitegeera tetuli basiru naye kyentegeddeko ate omwami ono ali mu nteekateeka yonna esoboka ng'afuba okulaba nti asinkana empologoma ya Buganda at least afuneyo kaviri nayo kaba kaddakiika 3 oba 2 nti olutalo luba luwedde n'Abaganda naye okusinziira ku Gendoba kiyinza omubeerera ekizibu ennyo n'okusinkana wadde okuwunyiza Ssaabasajja Kabaka waayise kubanga yakoowa tayagala kuwulira kintu kye bayita Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga ne mu mbeera mwalimu gyamutuusizzaako kati kino kankibaga ng'obudde bukyali temwewuunya nga bakalimagezi Mayiga baakozesa n'aba state nga bafumbiridde akatambi nga kalaga nti Wassanya yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambe temwewuunya nga bafumbiridde akatambi nti Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja yasinkanye Ssaabasajja Kabaka mbagambye mu software aliwo gwe bayita wa AI basobola okwogeza ebigambo ng'ate ebigambo si gwe wabyogedde mu ddoboozi eriryo kennyini naye tulina abaana abaasoma kalimagezi era basobola okuyita mu bisenge bya kompyuta waliwo ne software asobola okulaga ekifaananyi we bakikubidde address kwe kiri na buli kimu ne video esobola ogiraga ne video bagasengatte bagigattidde wanda wali kati nkulabula Wassanya Kalu Charles Peter Mayiga togeza n'omala obuddebo ne ssente zo nga mufumbirira bisitole nti mwagala kakkanya Baganda ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka ng'ofumbirira video ekyo ojja kuba okoose mu Gaalumonde